kayimba bwentunula gyembudde mbabulya zamanyi obutakwebasa okubonabona sikufa ne Mandela yasibwera nafuga obulamu bukukuba tekene wenyiwa n'olowoozako de mu kyalo naye w'omukisa era bwolemerako bafugalo bwatyo taata yafa kale mama naweerera bwatyo nakuzeera ojanga ne twesanyusa tuvudde wala nawe lugenge twatabala ekirooto kyali kukola ku rediyo nange tuleko mu situdiyo kikyeyo naŋŋamba si ku rediyo simanyi obeeyo nfuna singa omanyi byempiseemu singa omanya byempiseemu faba musinga twakoma ddamu kamayeka abandi abazadde bafadde abalwanye bokka lukenge kambabulire obulamu bw'edduniya. Yes, all right. Nyingidawo n'akayimba akamanyikira bulijjo buli lwa Sunday essaawa 10 mbanzize nze omuweereza wamwe Baby the Great nga nkutuusaako programu yo ennyuvu okusinziira wano ddala ku Magala TV emanyikiddwa nga The Rising Star. Tuba n'obunyomero obw'enjawulo okusingira ddala muno mba nkuleetedde amawulire agafako oyo serebuwo gw'omanyi n'ogw'obadde owulirako obuwulizi. Weerabira nti nkyaza n'oyo bwe muyita upcoming fuwano ku Magala TV tumunoonya ne tumuvumbula era ne tumukutuusaako omanye kiki ddala ekituufu ekimukwatako katumala okubako obuyimba kamu bubiri ate enkomewo noono star ono yeewanjawulo mukko simukyazangako omwana mulenzi ayimba tovaawo kankomewo. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Abobili your music Soul boy pandus Ebilombo ebyazabu nja kubyefiriza African soul boy pandus Okola bampane wakiri obireka Enerike bikulu sekutindiriza Kasukali nguwomereza Byebagambeyo Teri laveno Bibagamba ngolopa ngoma lwa kasukungo waba funiro lunaku kwa jenda yo jono ngamba nja kugenda yo tombo wa baby give me plenty as you can baby mvuga sipidi ngaya motoka zampaka ngaya motoka zampaka baby mvuga sipidi hey yo tip tap shaking like this so bikolanga DJ nozanya mix kuwulirira mwiya PC gutole nga TPC onsindikiriza nteredde webinyumira wontegedde okanyakole ebyo bya dwiro ozanya baleti funediro. You're my love, you deserve all my love, mama. Okola babane wakiri obireka Enerike bikulu sikutindiriza Kasukali nguwomereza Byebagambeyo Teri laveno Byebagamba ngolopa ngoma lwa kasukungo waba funiro lunaku kwa jenda yo jono ngamba nja kugenda yo tombo wa baby give me plenty as you can baby mvuga simpidi ngaya motoka zampaka ngaya motoka zampaka baby mvuga simpidi. Hey yo tip tap shaking like this tobikolanga DJ nonzanya mixing kuwulirira mwiya PC kutole nga TPC osindikiriza nteredde webinyumira otegedde okanyakole ebyo bya dwiro ozanya baleti funediro. You're my love. Wow. Yeah. Bobili. Iwanje. Bulijjo wekwesewa. Munange mbera yeyo. Wonderful. Akayimba kankuteko nyo wekwesewa. Wenangu ali ovumbuddeko. Banji nnyo. Balinga bameka. Nanga ndi tuba tubayisa mu gaali nitubaleka. Naye bananga mukama tali basonyiwa. Kuba mulembe era step by step nosanga ng'okoze ekyota
Kyewatandikoze ogenda okwekanga ng'okikoze naye ate bibaamu mu life. Amina kale abalabi baffe abalungi kutuusiza ku mwana mulenzi leero sigenda kumwanjula kansooka okutumira abagoberezi baffe okuva ku mikutu egyenjawulo oli ku Facebook, YouTube n'aba TikTok bannange tubalamusizaako nnyo mwebale kutubeererawo nnyo. Nziza n'omwana mulenzi amanyikiddwa nga Bobby Lee gwe nabasuubiza ono ye wanjawulo mukko akuba music ow'okumutima. Oli depressed oba bakakulekawo kakana genda bugenzi onoonyeko ku mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bobby Lee ojja kuba ng'oweweezebwa. Bobby Lee tusanyusa okulaba ku Magala TV. Nange okubasanga. Yes. Obulamu obutambuza otyo eyo oli otya weekend? Mpola. Okay. Bobby Lee omuntu bulijjo abawagizi ba Magala TV babadde bakutubuuza. Era nga twagala okutandika n'okumanya Bobby Lee yani. Webale nnyo webale ddala mulabi wa Magala TV ku mikutu gyenjawulo social media platform zonna era kyemanyi gyeri Magala TV mwebale nnyo okutulaba era nange nzize mu studio olunaku lwa leero nzize kubawa kyembawa ate kyenina kyebabadde babasuubiza ndi nina nkireese amanya n'eddoboozi nze Bobby Lee Uganda era ku mukutu gonna gogendako onyiga mu Bobby Lee 256 nonfuna. Alright, ndoza mwana mulenzi mwewuliriddeko n'eddoboozi lye ebimukwatako byebwe era nga mwana mulenzi Bobby Lee twandyagadde okumanya oba abawagizi bwe bandyagadde okumanya ono Bobby Lee ye gwe bawagira azaalibwawa? Ndi musajja nzalibwa Kaseese ndi Munandi omukonzo Munandi. Niye ate kati lwaki omukonjo Munandi lwaki toyimbako ku lulimi lwe ate mpulira ennyimba ezisinga ziri mu Luganda zokka? Ekyo sikyamaanyi abantu bo tobalowoozaako kuyisaawo eno business anti kati togenda agamba nti taata wange yasubulanga amatooke nange sigenda asubula bijanjalo nsubula amatooke okyusaamuko olina okuleeta nawe ekikuyisaawo. Taata wo baba yali ayita mu matooke n'afuna nawe yita mu bijanjalo oba mu ngoye ofune okyuseemuko okusinziira ku mbeera y'ensenge gye betuyisaamu. Kati mu Bobby Lee twandyagadde okumanya kiki ekyakuviirako oba kiki what inspired you okuyingira music industry? And music industry wa Uganda ono mulaba mwagala nnyo gwe ng'omuntu. Nze njagala music naturally era okuva edda nedda kuva mu buto bwange nze nayagalanga nnyo music. Era ne bwe nasomanga nalinga mu music wa primary. Ogambye kuva mu buto wayagalanga nnyo music. Muyimbi ki oba kayimba ki ko wasinga okwagala ng'okyali mu buto? Annange omusajja yankubira akayimba musajja bamuyita Jajaragadi. Nti Ragadi ngambye mbawe nga muddamu nti tuwe Ragadi ngambye mbawe nga bananga oluyimba olwo nalwagalanga nnyo nga ndi mu secondary biseera ebyo. Naye kati wali mu primary tulina abayimbi beyo waffe eyo baatuyimbiranga ate nga bakikuba nga tulowooza be basita ba Uganda anti kati bano abalala nga tetubamanyi. Naye kati twagenda okulaba nga nabo si be basita ba Uganda nga Bakyagulanyi baze Babebekulu gye bali Bakamili gye bali Baragadi ba Juliana Kanyomozi nga bakikuba nengamba bulijjo banene gye bali. So kati ogambye Jajaragadi yaku inspiring bayimbi banje abandetera okujoininga music kale nayagalanga kayimba ka Ragadi nga ndi mu secondary naye we natandika okuyimba musajja Aziza Zione ne Bobby Wine be banjagaza okuyimba okusingira ddala okugamba nti kati can taking a step ahead in the music industry. Musajja Bobby Wine oyo yanjagaza nnyo okuyimba kyobola banagenda nange nengamba kanetekeko liri erinnya Bobby Lee. Bobby Lee. Kakati Bobby Lee wanje omuwagizi weyandyagadde okumanya oyimba music kikaaki oba kale n'atali muwagizi wo
Yandiagadde okumanya music kika kigoyimba. Nze nyimba afro. Okay. Ne nyimba reggae. Ne nyimba ne R&B. R&B. Fune kayimba. Kale producer kanfuneyo kayimba ka Bobili abantu ate bayongera okumutegeera. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Osobola omukola nga business oba kwagalako oba lwakuba ndi omusobola. Obanga omusobola. Kubanze we natandikira nali ngamba nsobola. Nga simanyi ndi esobola kubeera business. Okay. Nentandika okuyimba. Era waliwo omusajja omuyangamba you will make it. Kati otandika okuyimba mwaka ki? Mwaka ki gwayingira mu music industry? 2007. Okay. Abantu abasinga wetulaba abayimbi nga balina enviiri. Tuba konkushuwa nti nno either anywe enjaga oba alina ebiraga byakozesa. Bobili gwotera kozesa ki ekikuba ekikuba vibe? Soda wa coke. Mwaka guno abawagizi bakusuubiremu ki? Bananga abawagizi bange mbasaba nga mbegayiridde ndi ebyakabi bijja bino bye muwulidde biwero ndete byakabi ate bikuba kati njagala vuganyako ku banene nange abanene nga abasajja bazze ne bakikubirawo ne ngambe ate ono omusajja musose mu industry yakikubya atya omulala najja nakikubirawo ne ngamba kirabika nze ndi mutulo kati nange nzukuse. Kali webale kuzuukuka webalire ddala naye kati ekyo kyogamba kukikuba ndaba ebintu bibeera expensive. Oba toli mu music industry oba nga toli ku muzindaalo guno obulamu bwo biki byokola ebirala obulamu bwo obeera okola biki olina talent endala z'oyina oba omanyi kuyimba kokka kubanga mpulidde oyimbira ddala bulungi. Emirimu nina mingi. First of all ndi hairdresser. Wonderful. Ndi hairdresser ne style y'enviri gye mulaba eno. Zino zenviri singa okukolako. Okay, dreadlocks. Dreadlocks. Okay. Kale zensinga okukolako naye n'endala nzikolako n'ensala n'enviiri ez'abasajja. Okay. Kati okuvaawo ekya saluni ng'okitadde ebbali nze ndi plumber professionally. Plumber mpozi babeera bakola biki? Amazzi. Bakola ku zitapu ezo bintu by'omu nnyumba ebyo kasita kibanga kikwatagana n'amazzi. Kuwayalinga nnyumba mpya sinke emenyese bakiyita ku plumbinga. Kale abalabe baffe Magala TV alina ekibuuzo banga okiweerezaawo okigenda yita wansi ku screen zaffe tuba ate nga tukuddamu katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo baffe Magala TV nga tuli mu kuwunzika programu yaffe ya leero. Bobili olw'obufunda bw'obudde mbadde nsaba otumireko abantu bo abo bogamba nti sobola kuva ku Magala TV nga sibakonyeeko abantu bo basatu. Basatu ngompadde batono mama. Basatu olw'obufunze bw'obudde. Kale mwebale nnyo okulaba Magala TV. Amanya n'eddoboozi nze Bobili. Njagala kutumirako aba NL Media ne Magala TV. Bonna bantusiza ku kino. Mbebaza nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala era mwebale kutuwagira. Abawagizi bonna bannange mbasuubiza ekipya kijja ate nga kyamaanyi. Bannange mufollowinge, musubscribinge, mucommentinge, mulikinge ku Bobili 256. Yes, ndoza mumwewuliriddeko bannange tebanaba kugwayo. Tumirayo omulala omu. Bannange ntumirayo omukyala wange omwagalwa wange. Bamuyita ate namukubide n'akayimba sawa yonna kafuluma omwagala sawa yonna mwogere erinnya akakasize ddala ayo bamuyita Masika Jacqueline. Wow Bambi, I love you so much. Big up to yourself. All right, webale nnyo olwakadde ke mutuwadde temusubwanga buli lwa Sunday kuva ku ssaawa 8 ez'akawungezi paka ssaawa 10 bango lindiridde upcoming artist wo wano ku Magala TV. Thank you. Gwenjagala tonya moli, baby I love you every day, and I won't give you company. Twangu wetu bye onye.
Magala TV okumanya we kutandikira.